Abasawo 10 abanoonyereza ku ndwadde enkambwe batendekeddwa minisitule y'ebyobulamu mu bukugu bw'okunoonyereza ku ndwadde enkambwe n'okuzitangira okusaasaana ku sipiidi. Babasawo abasomye diseases how they are distributed kiki ekizireese ate bameka abaziyina. Bano 10 basookedde ddala okubangulwa mu bukugu buno obwakkirizibwa ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna ki World Health Organization era nga baakuweerezebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. And innovatively addressing our chronic challenges, suboptimal health indicators, and emerging infectious diseases. Plan je tuyina eri bweti. First of all, tugenda ku expanding department here for Ministry y'ebyobulamu okulaba nti tuwe emirimu ba epidemiologists tufuna abantu bangi abasobola kunoonyereza ku ndwadde zino basobole okutuyamba ku ggwanga lyaffe kulaba nti bakwatibwa bulwadde ne bubanga buspreadinga nnyo nga bwekyakola mu West Africa. Bagenda kuyambako mu kunoonyereza ku ndwadde enkambwe ezibalukawo omuli kolera, typhoid, hepatitis B, Marburg, Ebola n'endala ezizizinde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ssaako okulaba nga bakozesa obukugu bwabwe okuziziyiza obutasaasaana ku sipiidi. Epidemiologist ogende banoonyereza ne baraba lwaki kansa ekute wansi n'amagulu nga eda yali nga teriiwo bweti kiki ekituleetera kansa. Minisita y'ebyobulamu Dr. Yoda Tumwesigye mu kubafulumya ku mukolo ogwateekeddwa ku Bukedde School of Public Health ategeezezza nti abasawo bano baakunyweza engeri eggwanga gye lisitukiramu nga lirumbiddwa endwadde nga zino. Uganda ng'amawanga ga Africa gamu lizze lirumbirwa obulwadde obw'enjawulo omuli kolera, Ebola ne Marburg naye nga tewabaddewo kakiiko k'abasawo bakugu mu minisitule beesindika mu bwangu okuzaŋŋaŋŋa nga kino kiwadde eggwanga ekyokuyiga. Tugenda ku expanding department here for Ministry y'ebyobulamu okulaba nti tuwe emirimu ba epidemiologists tufune abantu bangi abasobola kunoonyereza ku ndwadde zino basobole okutuyamba ku ggwanga lyaffe kulaba nti bakwatibwa bulwadde ne bubanga buspreadinga nnyo nga bwekyakola mu West Africa. Minisitule era egamba nti etuukiriza ekiragiro ky'ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna ekyokulaba nga buli ggwanga lissaawo enkola eneetaasa amawanga ebirwadde ebikambwe nga bino. Aida Nakazi ne Fatuma Nalwanga bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.